Yes, yene nyumba ya kitwana bila edinisa lyo. Lindako. Iri no bananga. Nekikomera kikino kyennyini tekikyukanga. Kyekutwana bilanga. Omuyimbi King Saha yagenda n'ayimba nti no ebiseera ebyo bwe twali tukula muganda wange nga sente zibula eza landlord ebiseera ebyo. Kakati no omukulu Bobi Wine munnange ku mulundi guno ne Barbie Kyagulanyi bakyaddeko mu kifo we basooka mu bupangisa era nga byengenda okubeera nga nkutuusaako ate maaso awo nina munnange ate omwana mulenzi munnange ate King Saha engeri gya performance mu oluyimba ebiseera ebyo anti yidi etambudde etya gwe munnange gwe alaba Jaminat Yugi. Sigenda kubeera nga njogera bingi wabula kansooke nkutegeezeko nti no omukulu Bobi Wine ne Barbie Kyagulanyi kakati no omanyi nti no baali babeera Kanyanya ennyumba yaabwe eyasooka munnange mu bupangisa nga bakeefuna era bakyaddeyoko eno era nga vidiyo eno mpanvu nnyo naye tugenda mpola maaso awo ngenda kubeera nga nkomawoko ate ne paati endala naye kansooke nkulageko embeera nga bwebadde mu katambi omukulu Bobi Wine ne Barbie Kyagulanyi ndyoke nkomewoko maaso awo ne King Saha. Kanyanya ku byennyanja byalinga bibiyo bikyaliwo naye tuyita mu lujja lwamu yakolera wow 20 years no twava wano ng'olina olubuto lwa Solomoni ng'osuliridde kuzaala. Wow. Yes, auntie, that's 20 years. Solomon. Bazemu message. It's like 20 years and some months. Wow. Babi try to do it wano. You know, tealiwo. Linda ko. Wali wadwaka. Siwe wano. Twayambukiranga wane no mu maaso naye ng'ekkubo baalikola bati yali avaawo. What? Twayambukiranga wano kwene nyumba yiye nyumba gye twasulangamu naye olyotya nyabo batuuka batyawo olyotya batuuka batyawo kuba likyali yeno oloba opposite waffe naye kikino ekikomera twasulangamu anti oyiseewo kankyuke. Oh my God. Yes, yene nyumba ya kitwana bila edinisa lyo. Lindako. Iri no bananga. Nekikomera kikino kyennyini tekikyukanga. Kyekutwana bilanga manji wo edinisa lyo. Yes. Nana twana bila olumwe na wanazanga ndi mulwadde. Ojikira wanazanga ndi mulwadde. Nga nebase. Foto sula ye mmotoka sobola okuyingira tukonkone wano wenyini tukokere tugende tubabuuzeko benyini abali mu nyumba yaffe. Lindako taata. Wagule gate nzigule eno gate teyabeeranga kuki banna motoka yaffe banange tubalamusiza mutuseni bwako. We are infringing on people's privacy. Do you know that? Hello? Camera. Are they okay with us? Boy kityo nno munnanga ate bwe kitambudde mu paati eyo jjukira nti n'okugambye ngenda kubeera nga nkomawoko ne paati endala mu maaso awo kakasa nti no subscribinga kasita obeera nga tonnaba ate wali ogenda kubeera ng'ofuna notification eside eyo kakati nno awo kankuggyewoko kankutegeezeko nti omuyimbi King Saha olunaku lwabadde lwayidi nkugambye wali yabadde ne private party wali muganda wange yabayimbiddemu oluyimba ebiseera ebyo bannange King Saha yayimba oluyimba luno era nga lwe lubadde lukola wano ku paati eno nga bw'olaba nkugambye nti nno time ebadde yayidi ekimere wali nga kyatuuse dda munnange esayidi eno nasooka n'abakubamu kaawo muziki muganda wange banyumiddwa nnyo era nga boogezako okulaba akatambi ako.
ebiseera we twali tubula ebiseera nga sente zibula ebiseera we twali tubula ebiseera bazadde baffe nga mbalaba batoba ebiseera we twali tubula ebiseera nga piisi zibula ng'oluusi tuyesa ebiseera wewe nze mbisinga njala kuyajjaja ng'empa wantu wanajja n'ombika nsinga njala kuya ago nga anga njala najja n'esooda mama kyokka bakanyamaka munyange wa neiba nze bangana nkugende wa neiba mama kiboko za matize bakuja bwe kityo nno munnanga ate bwe kitambudde esayidi eyo ku mwana mulenzi munnanga ateekinga esaha engeri gy'abadde ayimbamu oluyimba ebiseera ebyo ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo kakasa nti nno osubscribinga kosa ati n'okulayikinga vidiyo katono nnyo bwe nti